Katonda kitaffe tugenda kwiga ku Zabbuli eziwandiika ku byafaayo ebitujjukiza n'okutuyigiriza ebyayita. Bulungamye ebirowoozo byaffe, Omwoyo Mutukuvu abirungamye bulungi n'abawuliriza tuganyulwemu mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo, tweyanzege mukade waffe. Kwota eno twagitandika ne tukola bulungi nnyo, era tuzze tuyiga ku kitabo kya Zabbuli. Ebyokuyiga bingi, ekyamazima katutandise okutegeera ebyawandiikibwa mu Zabbuli. Tutuuse ku kyokuyiga namba 10. Kino kyoleka nti tutandise okuyingirira okunzika kw'ekitabo kino ekya Zabbuli okuyita mu lesoni yaffe eno. Njagala kubeebaza mwenna abatambudde naffe mu byokuyiga byonna. Ekyokuyiga namba 10. Tetugenda kuddayo mu Byayita kubanga obudde bwaffe buba bugere wano, naye yo ku kanisa musobola okubikwasaganya mpola mpola ne mulyoka mubigattagatta ntulyoka tutambulira ku speed eyayiriyiri. Okuyigira ku Byayita gwe mutwe gw'ekyokuyiga ky'olunaku olwaleero. Okuyigira ku Byayita. Tato Musumba. So nyinza ntya Zabbuli zituyiseemu zonna za bika bingi. Eriyo ez'okutendereza, eriyo ez'okusaba, eriyo ez'ebikujjuko. Sabbiiti eno abategesi ba lesoni balondobayo Zabbuli neziddayo ne zitontoma ne zirombojja ebyayita. Lwaki bajjayo byaki? Ensonga gye tugenda okuzuula era yala tugitandikirewo obwangu. Tugenda kutandikira mu Baluumi essula 15 nnyo Olwokuna nga tuddamu ekibuuzo ekyo Musumba kyatubuuziza nti lwaki ebyayita bino mwebirife bitugasa ki? Baluumi 15 Olwokuna agamba nti kubanga byonna ebyawandiikibwa edda byawandiikibwa kutuyigiriza ffe tulyoke tubeerenga n'okusuubira okwokugumiikirizanga n'olw'okusinsanga olw'ebyawandiikibwa. Bituyigiriza ki? Kuba lunyiriri tugambye bituyigiriza. N'ebituyigiriza ki? Mukyala Kabita. Mu lunyiriri batugambye nti bituyigiriza okugumiikiriza n'okuba n'essuubi. Byebimu ku bye bituyigiriza. Musumba Kakembo. Naye kirala Mukama Katonda ono nga teyeebikudde tetuyinza kumumanya yaani, akola ki, afaanana atya. Naye Katonda byali byonna ebimukwatako yebikkuliranga bantu mu historical events, mu byabeerangawo mwe yebikkuliranga mu butonzi. Bwamala neyebikkulira Musa, neyebikkulira Ibulayimu, neyebikkulira gundi. Ebyo bwe biwandiikibwa fe babisoma oluvannyuma tutegeera Katonda bwafaanana n'enkolagana gy'alina n'abantu gy'alina n'abaana b'abantu. Okutegeera obutegeezi Katonda tumutegeerera mu byafaayo. Tuyanziza lwaki kyansonga nnyo nze okukitegeera nti Katonda ono mu byafaayo mwali. Brian. Kyansonga nnyo kubanga okuyita mu byafaayo bino nyongera okutegeera Katonda anfaako, nyongera okutegeera Katonda ali eyeetabye mu kulaba nti mbeera obulungi. His involvement nti yeegattamu, yabeereramu ddala
mubikwatako. Obulamu bwaffe butambulira mu byafaayo. Olwaleero Kuteesa alina emyaka gy'alina gyesimanyi, naye yaliko omuto. Kati ebyafaayo bye buli lwagenda akula agenda alekawo byaki byafaayo, oba ayagala oba tokola ki toyagala. Kakati Katonda waffe naye wa byafaayo, kubanga ye wa mirembe na miki na mirembe, okuva lwe yatuteekawo n'okutuusa eno yonna gye tukola ki gye tuli. Musomba, njawulo ki kye kikola nze okutegeerera ddala nti Katonda mu byafaayo mwali, n'oli omulala agamba nti Katonda mu byafaayo taliimu? Kikola njawulo ki? Yo abakkiriza ne bayina okuyigiriza nti Katonda tatondanga nsi, yabeerawo bubeezi. Nebeerayo abalala abagamba nti ne baba yagitonda, olamala okugitonda n'agireka awo deist, n'agenda ku bibye, ensi yeddukanya yokka. Omuntu wengeri yabeera mu nsi eno n'ebizibu byayo n'ennaku yaayo nga teriiko nnyiniyo, teriiko buvo na buddo, teriiko buddo. Ebizibu bimusanga addukira waani? talina ajuliza ani? talina gwajuliza. Bwe kiba kyetaagisa essuubi, essuubi lye liri mu ki? Mu ye yennyini. Naye nze akimanyi nti Katonda mu byafaayo mwali. Mwali ngaani? Namba wano yennyini byo yebitonda. Yatonda byaki? Alina ensonga ze yasimanyisa ziri mu history muno, binkwatirako wa mwe biri mu history muno. Amanyi gyeva, amanyi gyeraga, alina pulaani yaayo. Obulamu bwange nabwo bwe butyo abumanyi, abulinamu interest. N'olwekyo nze ali mu nsi eriko nnyiniyo, nze nina essuubi, nina gye nzirukira nga bitabuse. Abalina lesoni zino ennene, waliwo nja kusaba mukyala Kabiita atusomere page 123. Batugambye nti every event of human existence is in his hands. Nti buli kibeerawo mu bulamu bw'omuntu biri mu mikono gye. Our personal experiences, ebyo bye tuyitamu ffe nga ffe bassekinnoomu, the actions and decisions of our church, okusalawo n'ebyo bye tukola mu kkanisa ezaffe, the government of our country, obufuzi oba obukulembeze obw'ensi yaffe, everything is controlled and guided by him. byonna bitambulirwa era biruŋŋamizibwa ye yennyini. Praise the Lord. Our God is a real person and our friend. Nti Mukama Katonda yeebazibwe kubanga ye muntu waffe omutuufu era mukwano gwaffe. Tweyanziza nti Mukama Katonda mukwano gwaffe, is a real person. Atutegeera, tatonda butonzi n'akola ki n'atulekaawo. Nja kusaba tugende ku kitundu ekigamba obwesigwa bwa Mukama obutakomezeka. Zabuli ey'ensamu 8 olunyiriri olusooka paka ku lwokuna. So nzikiriza okuddako emabega. Yesewo. Bwe mbeera mu nsi eno erimu Ukraine ne Russia n'ebikolobero ebiva mu lutalo olwo byesitegeera. Bwe mbeera mu nsi eno erimu Isirayiri ne Hamas, erimu ebikolobero byetutunula ku mawulire n'owulira ng'ennaku ekutta. Kinzizaamu amaanyi bwe mmanya nti eyo nnyini nsi amanye ebiriwo, abitegeera bulungi, n'ebinaabamu abimanyi, era alina pulaani yaabyo.
kinzizamu amaanyi bwe ntunulira ebintu ng'ebyo byesitegeera birumya okumanya nti biriko mukama wange ali in control. Afaayo. Zabuli 7:8 agamba nti muwulire mmwe abantu bange okulangirira kwange, mutege amatu gammwe eri ebigambo ebyakamwa kange. Nayasama akamwa kange mu lugero, nayogera ebigambo ebyekyama eby'edda bye twawuliranga, bye twamanyanga, era bajjajjaffe bye baatubuuliranga. Tetubikisenga baana baabwe nga tubuulira emirembe egijja amatendo ga Mukama n'amaanyi ge n'ebyamagero bye yakola. Kyoyanziza mulowooza omuwandiisi wa Zabbuli eno lwaki tayagala ebintu bino kubisirikira? Lwaki ayagala obibuulirako n'emirembe gino egigenda okujja? Mulowooza lwaki? Mukyala Kabita. Nti lwaki tulina obibuulira abaana baffe nabo babyongereyo nti obulungi bwa Katonda bubeerera emirembe gyonna, tebulina kukoma kuffe. His love is eternal. Sebo n'ekirala yatulaze nti kyali kigwanira obibuulira abaana kubanga kyazuulibwa era ne kitegeeza nti baali beerabira mangu, era ng'ayagala okufuba okulaba nti tebeerabira ebyo byonna ebirungi Katonda byazze akola. Kino nno kiyamba ensonga bbiri. Ekisooka abaana okutegeera ebyo eby'emabega, kibayamba okutegeera nti nabo ne banaaba basigaddewo nga batambula n'ebyabwe bijja kutegeerwa abalala abanaddawo. N'ebyabwe bijja kutegeerwa abalala binakola ki? Kyova olaba nti oli bw'aba omubbi, obubbi bwe tebukomaawo. Wera bugamba naye ekika ekyo abantu abo kuva dda nga babbi ebyafaayo bigenda bikola ki? Biddingana, bitambula. Okutegeeza ebyafaayo eri abaana baffe, oba lwaki baategeezanga ebyafaayo eri abaana baabwe, kiyamba okumanya ensibuko ya buli kimu ekijja mu bulamu bwo, ng'omanya ne gye kyatandikira, ategeera gy'ava, amanya gy'alaga. Sumba Kakembo. Muzindaalo. Byonna babyogedde, ekyokwerebera kikulu nnyo. N'ensonga kenyinza okwongerako akatono kwe kugamba nti bino ebituliko kaakati si bipya. Ebitutuuseko oyinza okubeerawo ne weewuunya n'ogamba si bipya, byaliwo okkodda, ate nga mu kubeerawo ojja kumanya ne Katonda engeri gye yabikwatamu, ojja kumanya ensomi bali ze baakola, kye mutasaanidde kukola, kye musaanye okwewala, abaakola obulungi byabaviiramu. Nothing new. Bino tebijja mu Kristo. Tweyongedde Zabbuli 7:8-12 paka 16 nga mukadde ekiwanduka atusomera. Nja kubasaba tuwulirize bulungi onokolemu ekisinza okunyumira ekikukutteko mu byagenda okusoma mu nnyiriri ezo. Yakolera ebyekitalo mu maaso g'abajjajja baabwe mu nsi y'e Misiri, mu nnimiro ya Zowani. Yayassa mu nnyanja n'abayisa wakati, n'ayimiriza amazzi ng'entuumu. Era emisana yabakulemberanga n'ekiro kyonna n'omumuli ogw'omuliro. Yayasa amayinja mu ddungu, n'abanywesa amazzi amangi nga gava mu buziba. Era yaviisa ensulo mu jjinja, n'akulukusa amazzi ng'emigga, naye ne banyiikira, n'atta
ate okumwonoona okujeemera oyo ali waggulu ennyo mu ddungu. Ntandikira wa mukyala Kabiito, bw'abadde asoma mukadde kiki kyolabyewo kiri outstanding gy'oli? Ekimu ku binneewuunyisa nti abaana ba Isirayiri bano nga bali mu ddungu, Katonda yakola ku byetaago byabwe byonna. Batugambye nti amazzi agava mu lwazi, emmere, ekire, ettaala yabakulemberangamu. He left no detail out. Yoyo Katonda waffe. Tumba Kakembo ndi akansanyusizaamu akamu ku details keka amazzi lwazi. Bulijjo ntera okulowooza nti Musa yakuba ne gatiirika gagana amazzi agafa aga payipu ne basimba layini n'obudomola. Naye bw'okuba akafaananyi nti abantu bano baali basukka emitwalo 6 baali bangi nnyo. Ono agambye omuwandiisi wa Zabbuli nti gaafuuka migga. Bwe gafuuka emigga, nkooneramu kya mukyala Kabiito kyagambye nti Katonda wa details yamanya nti buli muntu gajja kumusanga gy'ali. Abalala basime n'obwala, abaagala okubugaawugako. Mukama mulungi nnyo wa kisa. Yali byonna minisita w'ebyobulamu, ebigwa bitalaze, security departments zonna, ministry zonna nga azikwasaganya bulungi olw'abantu be bano babeere nga tebalina kye bajjula. Mukadde tugenda kweyongerayo ku Zabbuli 78 43 paka 48. 43 bwe yateeka obubonero bwe mu Misiri n'ebyamagero bye mu nnimiro za Zowani, n'afuula emigga gyabwe omusaayi n'enzizi zaabwe ne batayinza kunywa, n'atuma mu bo ebitole by'ensowera ezaabaluma n'ebikere ebyabazikiriza, era n'awa obuwuka ekyengera kyabwe n'emirimu gyabwe eri enzige, n'atta omuzabbibu gwabwe n'omuzira, n'emisukomooli gyabwe n'empeke ennene ez'omuzira, n'awaayo n'ente zaabwe eri omuzira, n'endiga zaabwe eri enjazi ennyonta ezaaka. Tweyanziza kandakirewa mukyala Kabiito. Ebintu bino byawandiika Asafu twabirabako mu kuva mu Exodus, naye ate waliwo details zayongeddemu ffe ze tutalaba eri mu kuva, naye wano nga mweziri details ezo muzirabye ziri zitya, ziriwa, ye bw'abaziwandika azijjawa ngeri mu kuva tetwaziraba. Gye twatandikidde batugambye nti ebintu bino baalinga bakubibuulira abaana baabwe n'abaddako. Kitegeeza information eno yaliwo. N'ekirala mu kuva we tuba tusoma ku bibonyoobonyo byawe ba Falaawo ng'aganya okuta abaana ba Katonda. Wano kye batugambye mu 48 nti ente zaabwe zaafa omuzira, n'endiga zaabwe laddu n'ezikuba. Ezo details mu kuva tetuzirinayo. Ese zo azijjawa azitaddemu eno. Mukadde so twali nga tusoma kitabo kya Zabbuli nga tutandikira ddala, yagamba nti ebigambo byonna byalungamizibwa Omwoyo Omutukuvu. Ate eri mu Peetero atugamba nti tewali kyawandiikibwa na kimu ekyawandiikibwa mpozi omuntu mpozi ng'akwatiddwa Omwoyo Omutukuvu. N'olw'ensonga eyo bino tabijja mu bubwe mu kutegeera kwe, naye abijja mu kulungamizibwa okw'Omwoyo Omutukuvu. Tweyanziza Katonda byonna abikoze, abawadde emmere mu ddungu, amazzi mwe mugambye nga migga, nga ne wemba ndi mu tenti yange nsobola okutema salosalo amazzi ne gakyama ewange eno.
byonna Katonda nga abikoze twagala tulabe baamusiima batya ng'amaze obikola. Sebo katono nnyo ku wali wembadde ndese waliwo abasoma Zabbuli nga balowooza mbu Zabbuli buki buzabbuli ezo Zabbuli nyimba buki buyimba netegeere tebigambo ebiri mu Zabbuli byalungamizibwa omwoyo muki omutukuvu. Twagala tulabe baamusiima batya ku bye yabakolera. Zabbuli eya 78 19 78 ole 19 19 yagambye era naye bayogera obubi ku Katonda bagamba nti Katonda ayinza okuteekera emmeeza mu ddungu. Awo wenyini 81 emirundi nga mingi gye bakamujemera mu ddungu ne bamunakuwaliza mu lukoola ne bakyuka nate ne bakema Katonda ne banyiiza omutukuvu wa Isirayiri. 56 paka 58 awo wenyini 56 agamba naye ne bakema Katonda ali waggulu ennyo ne bamujemera ne batakwata bye yategeeza naye ne bakyuka ennyuma ne bakuusakuusa nga bajjajjaabwe ne bakyama ng'omutego ogw'obulimba kubanga baamusunguwaza n'ebifo byabwe eby'omu nsozi ne bamukwasa ng'obujja n'ebifaananyi byabwe ebyole. Katonda bwe yawulira bw'atyo n'asunguwala. Ngasooka ebibuuzo awo tulina ebibuuzo bingi ku nsonga eyo. Ekisooka Asafu yawandiika Zabbuli zino lwaki ne bino abiteekamu painful stories Katonda abakoledde ebirungi ate bajeemye bamukema lwaki nabyo abiteekamu? Nsokere wa Brian. Twayigidde omukadde yatugambye nti byonna byafaayo era byabeerawo n'olw'ensonga eno ng'ayagala okubimanyisa abaana yayagala obategeeza biki Katonda bye yakola na butya bye baamusasula ku ebyo ebirungi bye yali abakoledde. Tugamba nti bye baamusasula omuzindalo omuzindalo bamwebaza batya baamusiima batya balina okumusiima. Olugero lw'Ekiswahili awo lutuukira obulumi ti asante ya pundu nditeke endogoyi bw'ogiwa ebyokulya okwebaza kw'endogoyi bwesiima ennyo bwesanyuka ogidde mabega atuuza Ssebadduka nti lwaki ne bino ebiruma abiteekamu nti bwe tugenda tweyongera okuyiga ebiruma bino kuba Katonda mukadde wa Sembede atugambye nti n'anakuwala bigenda kutuyigiriza byongera okubikula empisa ya Katonda. They reveal more the character of God. Nti wadde bali yabakolera ebyekisa ebyamagero byonna ne bamusasulamu na kumujeemera ku butagondera mateeka ge naye ate ye teyabasasula nga bwe kyali kibagwanira. So ebiri negative bino byatekebwamu okwongera okubikula empisa ya Katonda. Asigala Katonda mu buli mbeera. So nze nyongera ku katono nti naffe ababisoma tumanye obunafu bwaffe kubanga balina omubiri nga ffe basanga omukka nga ffe bwe tugussa ekitegeeza naffe tuyinza okuba nga tugwa mu mbeera yeemu ey'okujeemera Katonda. Musumba olwekyo kyonoka kyagamba nti bino byongera okukakasa nti omwana w'omuntu tuli banafu ate ffenna ebyalema balinaffe bye bitulema. Musumba nkyali naawe bw'oba gwe Katonda ng'omaze obayirawo omubiri ne bakusiima bwe batyo walikoze otya ggwe? Bwemba Katonda nandikoze Katonda bwakola naye bwemba Katonda wa Kakembo
nga bwe neemanyi nga bwe ntera okukola abankola obubi nandigaminga Katonda bwe yanyiiga n'agamba Musa nti nviira mbajjewo kukola omulimu gwange ppya naye Mukama Katonda instead bwe balatusomera olwa 38 okutuusa ku 39 abatusomereyo 38 olwa 38 lwagambye naye ye kubanga yajjula okusaasira n'asonyiwa obutali butuukirivu bwabwe amiina n'atazikiriza weewaawo emirundi mingi yabayisaako obusungu bwe n'atakubiriza busungu bwe bwonna 39 naye najjukira nga bo mubiri bubiri empewo eziyita ne zitadda nate nga Katonda byonna amaze obikola ebyo kizibu kyabwe ddala kyali kizibu ki amaze okukola byonna tugambye abayiddewo omubiri ministry zonna azikwasaganya bulungi naye ne bamusiima na bujeemu obuzibu bwabwe ddala kizibu kyali ki njagala oyongere n'okuggumiza bwoga nti ng'amaze okubikola omyagamba nti ebikola ne bivaawo naye bwe bajeemera ng'ekiro ekikyaliwo mmere yatonye ku makya yayiise ku bwe bajeemera ng'emmere bakyalya etala y'ekiro bakyalina Mukama akyalabikira mu weema amazzi banywa ne bayimaawo ne bajeema ng'ebino byonna bakyabiraba kiki oli mutuufu okubuuza omuwandiisi agambye Katonda n'ategeera nti bano mpewo buwewo mubiri buki bubiri naleka kwegamba tulaba ekisa kya Katonda ekitayogerekeka. Katonda yatutonda mu kifaananyi kye n'atussaamu obwa Katonda bwe nga tusobola okusalawo okumugaana oba okumukola ki okumukkiriza era naye nakkiriza embeera ezo naga nti kambazikirize naye naga bano mubiri buki bubiri kubanga ekibi kyabayinga obuki obulabe Setaani bwe yatuleeta mu bungi Katonda yatutonda nga tutuukiridde naye Setaani n'atuleetamu obulabe butakola ki obutayogerekeka obwo bwe butufuula ekyo Katonda ne tutamulabawo ate nga atukoledde ebirungi. Nsaba kusoma akantu kano mu life application kagamba it was told over and over to each generation so they would not forget God and make the same mistakes as their ancestors. Ebintu bino biwandiikibwa nga byagala okuyamba abaliwo kaakano obuteerabira Katonda nakuddamu ebyo bye baakola ki ensobi z'abajjajjaabwe ze baakolanga. N'ekirala ekimu ku bizibu byabwe ndowooza balowooza nti Katonda alina byasobola okukolako n'ebirala byatakola ki byatasobola. Mukadde kyonukabo senga addamu okutusomera 7:8-19 ekire bakirabye ettaala ebakulembera naye beebuuza nti nekinakisobola 19. Era naye bayogera obubi ku Katonda bagamba nti Katonda ayinza okuteekerateekera emmeeza mu ddungu. Balowooza nti alina byayinza okukolako n'ebirala n'akola ki ne bibaleetera obuzibu. Era naffe bwe tutyo kaakano essaawa zino enkuba etutonyera ffenna omusana gutwakira ffenna buli kimu tukifuna okuva wa Mukama era tuli balamu naye era tujeema. Ne kano kajjeeyo nti enkuba bw'etonnya nemalako wiiki nga tutandika ogyevuma nga tulinga abagirinako obuki obuyenzi akasana bwe kaaga ne kamalako omwezi nga tutandika kuvumaani. Katonda twerabira n'ebiringa ebyo byonna biva mu bunafu bwa muki
gwa mubiri gwaffe. Kyoyanziza abantu bano mu bufunze baali balabye ku Katonda byakoze byonna nga balina experience ne Katonda, era twalabako nti Katonda bw'aba anenya Sulemaani amugamba gwe nalabikira emirundi emeka ebiri, kitegeeza yalina experience naye ne bakola ki ne bajeema. Mwami Kuteesa badde akijjeyo nti naffe leero Yesu Kristo yajja tumusoma mu byawandiikibwa gyali aliriyo naye naffe era tukola ki ne twerabira, kubanga obuzibu bwabwe ddala they forgot, beerabira. Naffe kaakano Katonda tukola ki tumwerabira. Twagala tumalirize Zabbuli eno nga tugenze mu 7:8 7 paka 7:2, twagala tulabe byonna bamaze obikola. Tusomyeko mu 16:13. 16:13. Ebinaku byabaleetera 16:13. Wale 13 agamba beerabira mangu emirimu gye, tebaalindirira kuteesa kwe. Beerabira mangu emirimu gye, tebaalindirira kuteesa kwe. Obuzibu bwaffe nga bwemugambye buva mu kuba nti Katonda bwe tugwako ekizibu tumukaabirira n'akola. Oluusi n'akola ebyamagero ebitagambika n'olayira nti sigenda kukyerabira noyita akaseera ekizibu ekirala ne kijja noddayo n'osaba nga luli bwe wakola. Olw'okubanga luli olwasaba n'addamu nakati oluusi bwe yagala omugamba addemu kati bw'alwawoko neweerabira enkola ye, neweerabira nti gw'osaba ye Katonda amanyi ddi, amanyi how, what, amanyi weya. Muluzungu yagambye Bayibuli oluzungu, they did not wait for his counsel. Bwe nsabanga ekizibu kijja kisembera nkiraba kijja, manyi ojja kuddamu naye bwe toddamu ku ssaawa eno nze kindyawo. Sijja kugumiikiriza kulindirira anseva eri Katonda nga naleka kuyiiya nga neteteekanya ampangawo. Babifulawo ya Sawulo yalindirira Samwiri ennaku 7, abasirikale bamuddukako, amagye akamulumbi gasembedde. Yalaba Samwiri tatuuse neyekwatira mu olwakwata ekiso okusala endiga Samwiri n'atuuka. We have to wait. Oba kyokulya kyokulye, oba kikola kikole kinaye kitegeeza Musumba nti obwesige bwaffe buteekwa okuba nga bulina we busimbi. Busimbe mwono mwoyo, oba kiba kikole ki kibe ng'omanyi nkola ye, omanyi awulidde, omanyi akola. Mukadde Zabbuli 7:8 7 paka 7:2, twagala tulabe. 7 yagambye nti era n'alonda Dawudi omuddu we n'amugya mu bisibo eby'endiga mu kugobereranga endiga eziyonsa mwe yamugya, okulundanga Yakobo n'abantu be ne Isirayiri bwe busikaabwe. Awo n'abalundanga mu butuukirivu obw'omutima gwe, n'abaluŋŋamyanga n'amagezi g'emikono gye. Katonda waffe afaanana atya? Kubanga ne Dawudi gwalonda amulonda mu bali abajeemu be twasomyeko, abaamusiima n'obujeemu n'obukambwe. Katonda ono afaanana atya? Musumba Kakembo ntandikidde wuwo. Wakisa n'okwagala okutayogerekeka, musaasizi talina ntondo, talina bujja. Abaamukola ebyo byonna baleetedde Dawudi
bayise ekisibo kye ye Katonda afooyo. Amiina. Tweyanziza kadutuke ku Zabbuli 15. Katono nnyo ssebo. Dawudi amulonze mu basajja ababi. Abamuzadde be bali abazenga bamukola ki? Bamujeemera. Naye leero amutaddeko omukono gwe n'agamba nti gwawo toobalunda. Musumba agambye nti ajjudde ekisa n'okukola n'okusaasira. Kitaffe oyo tetuyinza butamutenderezanga kubanga naffe atukwatirwa ekisa mu ngeri y'emu. Ate akimanyi nti ffe tuli mpewo obuwewo mubiri. ate atwagala. Zabbuli 15 onnyo olusooka paka ku Lwokutaano. 15 ekitundu ekigamba okujjukira ebyafaayo n'ettendo lya Katonda. Mumwebazenga Mukama, mukabirirenga erinnya lye. Mumanyisenga ebikolwa bye mu mawanga. Mumuyimbirenga, muyimbenga okumutendereza. Mwogerenga ku byamagero bye byonna. Mwenyumirizenga olw'erinnya lye ettukuvu. Omutima gw'abo abanoonya Mukama gusanyukenga. Munoonye Mukama n'amaanyi ge. Munoonyenga amaaso ge ennaku zonna. Mujjukirenga ebyamagero bye bye yakola, eby'ekitalo bye n'emisango gy'akamwa ke. Nkyala Kabira, mbeera ki Dawudi mwawandiikira Zabbuli eno? Mwatukubiriza okwebaza Mukama Katonda. Zabbuli eno eya Dawudi 15 yakusanyuka. Ng'era n'ekireese essanyu kwe kudda kwa sanduuko ey'endagaano. Yali ekomyewo. Ebyafaayo ebyo tuyinza obisomako mu Chronicles mu byomu mirembe ekisooka 16 okuva ku lusooka paka ku 22. Yes. Events ezaabawo nga sanduuko y'endagaano ekomyewo. Tweyanziza. Awo wennyini tujja kusoma 13 paka 15. Zabbuli 15. Ne batambula mu mawanga agatali gamu, nga bava mu bwakabaka ne baggukira mu bantu abalala. Teyaganya muntu kubonaabona, weewaawo yanenya bakabaka ku lwabwe. Ngayogera nti temukwatanga kwabo be nafukako amafuta. So temukolanga bubi bannabbi bange. N'ayita enjala okugwa ku nsi, n'amenya omuggo gwabwe gwonna y'emmere yaabwe. Yabakulembeza omuntu Yusufu eyatundibwa okuba omuddu. Ebigere bye baabirumya enjegere. Yagalamira ng'asibiddwa n'ebyuma okutuusa ekigambo kye lwe kyatuukirira. Ekigambo kya Mukama kyamukemanga. Kabaka yatuma n'amusumulula. Ye yafuga amawanga n'amuteera ddala. N'amufuula omukulu w'ennyumba ye. N'amuteresa ebintu bye byonna. Okusiba abalangira be nga bw'ayagala. N'okuyigiriza amagezi abakadde be. Era ne Isirayiri n'ajja mu Misiri. Yakobo n'atuula mu nsi ya Kaamu. N'ayongera nnyo abantu be. N'abawa amaanyi okusinga abalabe baabo. Tweyanziza. Ayina wagambidde nti temubakwatako abo bantu bange. Naye nga baagamba abajje nga bakola ki? Bamunyooma bajeema. Ne tusoma ayogedde ku Yusufu, Yakobo ne Musa. Ekibuzo ne kijjira wano nti Zabbuli eri gye tusoososome ya 78 ya Asafu. Twalabye nti yayogedde ebirungi Mukama bye yakola n'engeri gye baamusiimamu, ebikyamu bye baakola ne bajeema. Naye mu Zabbuli eno ey'e15 Dawudi ye tabyogerako. Ate nga mukadde yatugambye nti biri ebikyamu Asafu byayogerako byabiteekamu kubanga byaliwo, yali history byaliwo, ffe biyigireko. Naye Dawudi ye lwaki ate ye tabiteekamu?
ate nga byaliyo ate nga ne bayogerako ba Yusufu ba Yakobo ba Musa babikole ebitaasanyusa Mukama Katonda naye tabyogeddeeko. Mulowooza lwaki? Nsokerewa Brian ono wana ali mu kuteeka ssira kuba nankolagana na Katonda waffe ng'ayagala okulaga ebirungi ebyo byakoze byazaakola era byayongera okukola n'alyoka ayagala n'okubateeka ku ddaala eddala ery'okulaga nti ba muwendo nnyo gy'ali. N'ensonga endala lwaki tabiwandiikako wadde byaliyo ekiseera kyali kya ssanyu. Nja kigeraageranya n'okuba nti tuteekateeka omukolo ewaka tugeze gwa mbaga no amawulire amabi ne gajja gabaawo nga tufiiriddwa era mga nti ekyo tugira tukirindako embaga emala okukola ki okuggwa oleme kutataaganya ssanyu lino. So Dawudi ono amala ebiseera bingi ng'atunulira obulungi bwa Katonda okusinga obunafu bw'abantu. Musomba Kakembo n'amaanyi ge baali sikukungubaga baali basanyukira essanduuko ekoze eki. Essanduuko eno yali nkulu nnyo nnyo mu byafaayo bya Isirayiri era Abafirisuuti bwe bagitwala bano baakimanya nti Katonda abawadde ekibonerezo naye bwe bagitwala bano baasigaza akabonero akagamba nti Katonda atuvuddeko naye negyegenze kyebakola naye nebafuukira ekizibu. Katonda n'agikozesa ekitegeeza Katonda yagenderako ne Mubafirisuuti n'akolerayo ebyamagero n'okudda kwayo kyali kyamagero. Bakitadde ku nnaaka ne ku nte ente teziira GPS naye zijja zititina olugendo lona paka gyerina ekolaki okutuuka. Omusajja ono awandiika Zabbuli ayagala kubategeeza nti Mukama akomewo gye tuli. Balondo bayo birungi. Lunaku lwa ssanyu nga mukyala Kabiito bwagambye terwala kuyingiza mu kirala. Mukama nga bwakomyewo tumwewe. Lunaku lwa kutendereza kiko kakenyogeddewo. Tweyanziza tulina Asafu twagala kumaliriza Zabbuli eno ey'ekikumi olunyiriri lwa 42 paka olwa 45. Twagala tulabe Dawudi amaliriza atya Zabbuli eno kubanga yajjukira ekigambo kye ekitukuvu ne Ibulayimu omuddu we n'aggyamu abantu be n'essanyu n'abalonde be n'okuyimba n'abawa ensi ez'amawanga ne balya emirimu gy'amawanga balyoke bakwatenga ebiragiro bye beekuumenga amateeka ge bamuteerereze Mukama gwe boogerako ye Yahwe gwe twayogerako eri nti Mukama ye musumba wammwe. Katonda ebyo byonna bw'amala obikola kitugwanira kukola ki? Kumutendereza. Muzikirize tudduke olw'obudde tugende ku Zabbuli ey'ekikumi 35 olunyiriri olusooka paka ku lw'omusanvu. 35 yagambye mutendereze Mukama, mutenderezenga erinnya lya Mukama, mutendereze mmwe abaddu ba Mukama, mwe abayimirira mu nnyumba ya Mukama, mu mpya z'ennyumba ya Katonda waffe. Mumutendereze Mukama kubanga Mukama mulungi, muyimbe okutendereza erinnya lye kubanga lya ssanyu, kubanga Mukama yeerobozezza Yakobo okuba owuwe ne Isirayiri okuba envuma yekka, kubanga manyi nga Mukama mukulu era nga Mukama waffe asinga ba Katonda bonna. Musomba, Isirayiri eno yakola ki okuyitibwa ekintu eky'omuwendo kya Katonda, special treasure of God? Talina era amugererako nti jajja mwe baali basamize ng'abalala. Mukama Katonda
Omuwandiisi wa lesson yaffe yagambye nti whatever God did, he did it because of his sovereignty. Okusiima kwe, obuyinza bwe, n'okwagala kwe, obutaweebwa magezi, n'abalonda n'abajjayo, ye yabafuula kye bali. Yabafuula ekyomuwendo ng'alina ekigendererwa, abakozese nabo baddeyo bafuule abalala ab'omuwendo. Ensi yonna efuuka ey'omuwendo eri ani? Eri Mukama. Kakati leero omukyala Kabiito nkakasa ntya nti nange kyeyayogera ku bali nange asobola okinjogerako nti Dennis Sebadduka oli wa muwendo nnyo gye ndi. Onsomera lunyiriri ki olunkakasa nti nange Sebadduka ndi wa muwendo? Nga sinasoma ku lunyiriri. Ebimu ku binkakasa nti ndi wa muwendo oba a special treasure. Bwenzirayo ku butonzi kuba tuli mu kuyigira ku byafaayo. Ku butonzi nti bwe yali atonda ensi ensolo n'ebirala yagamba bugambi bibeewo. Ate okumanya nti ndi wa muwendo bw'amala okutonda Adamu n'amuwa n'obuyinza buli kyatonza akiwe ki erinnya. Tulina mikwano gyaffe nga tujagala nnyo naye siyinza kuzaala mwana wange ne nga mukwano gwange nti muntuumire erinnya. Ekyo kinfuula ow'omuwendo. Naye ekirala bwe tutunula mu ndagaano zazaakola ne bajjajjaffe, Mukadde Kiwanuka bw'atusomerako mu lubereberye 28 13 paka 15 kyongera okunkakasa nti ndi wa muwendo. 28 Yes. 13 paka 15. Era alaba Mukama ng'ayimiridde waggulu waago n'ayogera nti nze Mukama Katonda wo Ibulayimu jjajjaawo era Katonda wa Isaaka, ensi gy'ogalamiddeko ndigikuwa ggwe n'ezzadde lyo liramanga ng'enfuufu ey'oku nsi, era olibuna obugwanjuba n'obuvanjuba n'obukiiko obwa kkono n'obwa ddyo, ne mu ggwe ne mu zadde lye ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa. 15. Era laba nze ndi wamu naawe era nnaakukuumanga gy'onoogendanga yonna, era ndikukomyawo mu nsi eno kubanga siri kuleka okutuusa lwe ndimala okukola bye nkugambyeko. Olunyiriri olulala olusembayo olukakasiza Bagalatiya 3. Bagalatiya 3 olunyiriri 26 26 agamba, kubanga mwenna muli baana ba Katonda olw'okukkiriza mu Kristo Yesu. Kubanga mwenna ababatizibwa okuyingira mu Kristo mwayambala Kristo. Tewali Muyudaaya, tewali Muyonaani, tewali muddu newankubadde ow'eddembe, tewali musajja na mukazi, kubanga mwenna muli omu mu Kristo Yesu. Era mmwe bwe muli aba Kristo kale muli zadde lya Ibulayimu, era muli basika ng'okusuubiza kwe bwe kwali. Nga tumaliriza kubamu akafaananyi nga gwe Ibulayimu ozuukidde. Olabye abakakwa, abalundi, abanakenya bonna bagamba jjajjaffe Ibulayimu. Kiki ekikugira mu bwongo? Olowooza ki Musumba Kakembo nga gwe Ibulayimu? Mwami Kuteesa, olowooza ki nga gwe Ibulayimu? Ntendereza kitiibwa kya Katonda. Kubanga yes ndi jjajja naye sobola kuva mu muzungu, mukakwa, muddugavu, naawe Sebadduka nange nga nze naati tuva mu muntu omu. Kitiibwa kiba kya Mukama. Nange olunyiriri lwange lugambye luli eri mu Peetero 2:9 nti mwe muli ggwanga ddonde, muli kika kitukuvu, bantu banvuma, mulyoke mubuulirenga ebirungi by'oyo yabayita okuva mu kuzikirira okuyingira mu kutangalako okw'ekiki
okw'ekitalo. Olw'ekyo Ibulayimu bw'atunula ng'ekibuuzo kya mukulu Ssebaduka bw'agambye, amanya nti abantu bano ba muwendo, Katonda atuukirizza kye yasuubiza. Katwebaze Katonda waffe tukwebazizza nnyo olw'ekya kuyiga ky'otuwadde enkya ya leero, ffe okuyiga ku byafaayo ebibadde mu byawandiikibwa ebya Zabbuli weewaawo n'ebitabo ebirala. Tukusaba Katonda waffe okuyita mu Mwoyo Omutukuvu oyongere okubimanyisa mu mitima gyaffe ne mu bulamu bwaffe. Tuyambe Ayi Katonda okuteerabiranga ebirungi by'okola mu bulamu bwaffe, era twongere n'okubimanyisa abalala n'abaana baffe n'abazzukulu okusobola okulaba nga nabo tebeerabiranga bulungi bwo n'obuyinza bwo. Tambula wamu naffe era obeere wamu naffe okuyita mu lunaku lwonna olwa Sabbiiti. Bwetyo betusabye n'okwebaza nga tubiisiza mu linnya eddungi ery'Omukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Tweyanziza tweyanzeege